Alright, mukulaba okwange ndowooza gye bujja bagenda kulangirira Ssembabule district nga district eyekutula ku Uganda. Kuba gwe ssebo oba nnyabo atulaba ebiri mu district ye Ssembabule biralamu abali Ssembabule bakola byabwe totale byabwe tebafugibwa mateeka gafuga ggwanga Uganda. Olunaku lw'ejjo mu kulonda akalulu k'abammeeya ba ssebo ne bannyabo obutemu bwalabise mu district ye Ssembabule ne batuuka ne ku level ekuba omu ku beesimbyewo okumwasa omutwe. Nyongera okusabira omukyala amanyikibbwa nga Namugga Goreti. Omukazi ono mugumu nnyo, she is a very strong woman. Okubanga asobola okubeera mu basajja bano abatemu, abasajja bano abatatya kintu kyonna kyonna n'abeera nga asobola osurviving ono omukyala mugumu. Now, Namugga yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ekiri e Ssembabule. Ekiri e Ssembabule kikambwe. Njagala naawe weewulirireko. Eno video yagikoze lunaku lwajjo ne ku makya akedde ku addressinga bannamawulire ku nsonga z'e Ssembabule. Katukomewo after this. Banayi, mutusabire ffe nga bannamawogola. Ssembabule efuuse Ssembabule. Olwaleero byonna ebitambudde mu kalulu ka ne ab'amagombolola basentebe ne bakansalazi baabwe. Oli abadde ayinza okulooza nti oba tulonda ani? Mbadde nzija nkaaba ku bumenyi bw'amateeka ku kukozesa obubi emmundu okwali mu kalulu ke Ssembabule nga 15 nga tulonda akalulu ka president n'ak'MP n'embaga bannange twasimatuka kufa. Effujjo lyali lingi, abasajja baatukolako buli bulumbaganyi bw'otayinza kuteebereza. Naye lwakuba nti ffe internet teyaliiko ebimu temwabiraba ne bakola effujjo ku bantu amasimu ne bagawamba ne bakola buli kimu. Olwaleero akalulu k'olwaleero Ssembabule kajjeeyo bingi ate ne mubifunira mu budde. Abaana abakubye amasasi, abaana babayiye ebyenda, be bakubye ebisambi okubiyiwa, be bakubye emitwe okugyasa. Bannange ekiri e Ssembabule oyinza okulooza nti ffe tuli mu nsi ndala nnyo. Mbadde nsaba bannaffe Mukulu Sodo, Anifa Kawooya, Honorable Kuteesa ne Rwashande, Mwami Museveni, mbadde nsaba kwatako obubajjo bajjo. Ogambe nti gwe kano Rwashande nkakuwadde Republic iyo. Okwataka ogambe nti gwe Anifa wano nkugabiddewo awo wawe Republic. Ogambe Honorable Kuteesa nti naawe kano nkakuwadde. Ne Sodo omuwe. Kati bano bawandike lisi y'abantu be baagala okuwangaala nabo. Bakwate ffe abasigaddewo be bataagala batuteeke mu mmotoka batuyiwe mu nnyanja. Kubanga njagala Mbabule ekigenda okusibuka e Ssembabule awo. Twekubidde endulu teryafaayo. Eyo poliisi y'e Ssembabule twasigaza bizimbe. Mbadde nsaba nabo mubasengule mubatwale. Bannamawogola bamanye nti e Ssembabule buli omu yeefeeko. Kubanga njagala obategeeza twekubidde endulu. Buli omu akozesa emmundu nga bw'ayagala, ab'obuyinza abakwasi b'emiggo, drone bazikutte, abaana be tuwangaala nabo, bakutte bakifeesi babambaza engoye z'amagye, teri abagambako, teri ayogerako. Bannange Mukulu Museveni, Ssembabule bw'ebanga ekyali paati ya Uganda, bannayuganda basaba obwenkanya. Emmundu mmwe muzirina zammwe, bakuba batya abaana b'abantu amasasi, eggwanga ne lisigala nga litambula kyekimu. Oyinza okulooza nti Ssembabule ebibira by'e Congo, oyinza okugamba nti ali Shababu e Ssembabule. Bannange Mbabule ekiyitiridde. Abaana b'abantu leero tukulukusiza amaziga. Omwana n'akuba Honorable batukoze kino. Honorable nze bankubidde wano. Nze kansala bankoze bino. Honorable bakutte amasimu gaffe bagasudde mu ttooyi kubanga bakuteebereza okubanga okuteeka video. Buli ffujjo balikoze. Tebagambwako kubanga bali mu gavumenti. Bannange mbasaba ne oba owagira NRM. Ddala ddala mwe mutunuulira ebifaananyi ebitambudde olwaleero. Bakubye omwana essasi wano ku mugongo eri muyisenga wano ku kabina wansi. Sirowooza nti omwana oyo anaddamu okutuula n'atereera. Amasasi ku polling station ne mukuba mu bbanga ako kakyali kalulu. Mbadde nsaba Ssembabule mugitaase teddamu okulonda. Muwandiike nga listi nti waliwo district nga Ssembabule awo tujja kuwandiika nga lukala lwawo bwe twagala bagende bakulembera ebbendo bendeeri. Ate ne nsaba ne bannaffe bajja Tyanifa, bannaffe ba Mukulu Sodo, bannaffe ba Rwashande ne bannaffe ba Kuteesa mutubuulire muwandiike listi yawo be mutaagala. Nze Mwami Kuteesa bwe yagamba nti agenda goba Nuupu e Ssembabule. Saamanya nti okugoba Nuupu e Ssembabule kutegeeza kutulugunya bantu, kubatta, kubakuba masasi, kuyiwa amagye mu kalulu na kuwamba buwambi. Tetwakitegeera. Nze nali ndowooza nti bajja kuwa obuweereza obulungi abantu basiima ekibiina kyabwe. Mwami Museveni ab'emawogola babuliidinga. Bino bwe bagamba nti wafuna ebitundu 9 simanyi 8 bimbeka si bituufu.
Mawogola batuwambye bwambi mukulu byabakama bwobanga ddala gwokulya akakiiko k'ebyokulonda bino ebyemawogola ebibaddewo bwe tosobola kuteeka special investigation ku district eyo n'obuuza nti naye ddala bino ebitambula olaba bibadde bwe biti mu kalulu just ake LC3 n'obufo bw'abameeya niye mutusaasire ffe bye twayitamu ku level y'obubaka bwa parliament n'obwa president bannange ekimala Sembabule ekimala tugenda kwekubira endulu wonna we kisoboka naye tuziyidde we are bleeding our hearts are bleeding bw'oyogerako abantu babalozambulwa kuba muli bannuupu ne bwe tuba bannuupu Uganda eweerereza mu nkulembere y'ebibiina eby'enjawulo multi-party system mugijjewo mugamba abantu nga tuli mu movement system NRM yokka yalina okubeerawo bannange mbabule tukoleddwako effujjo oyinza okugamba nti ffe tuli momboze oyinza okugamba nti ffe balina gye baatusuubula ne batuleeta Sembabule yewali ebijja by'abajjajjaffe ffe abamu kitaawo ne nnyoko bali mu Sembabule ekituluma abamu abatuliisa akakanja bapangisa bagwira bapangisa mu Sembabule baava gye bavudde bazimbyewo bizimbe ko batutawanyiriza njagala obbategeeza bannamawogola kasita baneerwanako mbansaba mukulembeze w'eggwanga tukubye endulu katugenda kula returning officer we Sembabule Alija agenda kulangirira nti akalulu kabadde kalungi polling session zonna agenda zirangirira naye nga bino byonna bigenze mu maaso abiraba bakuba batya abaana b'abanna okwagala okubatta Sembabule oyinza okugamba nti lero lubadde lutalo teryanyega bonna basirise teryanyega kubanga waliwo akabondo k'abannaffe abaatwala ebbendo bendeeri bafuna biragiro yonna gye babijja Katonda yamanyi naye akozesa emmundu yenna abiragira babijja wa Mwami Museveni kuba teri akozesa mundu nga fountain of honor tamanyi bannange tusaba bannayuganda bannasembabule babuliidinga ffenna eggwanga lyaffe nga twerwanako mutulwanireko okulaba nga naffe tufune obwenkanya naye ekimala Anifa kuteesa Sodo Lwashande mukaabiza abantu amaziga naye amaziga abantu ge bakaabye Katonda ono talyanguzi amaziga bannamawogola ge bakaabye mbalayirira ekiseera kijja kutuuka mujja gakaaba nammwe muli kusukulukusa omusaayi nga bakulukusizaamu gw'otunuulira otya omwana wa muno nga yeebase wali nga mwabammwe mubatiitibwa mubaterese mmwe muwulira nga Katonda ensi erina kuba yammwe abalala tebalina gibaamu mawogola mbabuulidde bannamawogola bajja kwerwanako. Alright, oyo ye mubaka w'emawogola Honorable Namugga Goretti ng'akutendera embeera gye bayitamu abantu abawangalira mu district y'emawogola. Now gwe ssebo banya batulaba evidiyo yagikoze lunaku lwajja ekiro nga bamaze okulonda akalulu akalondeddwa olunaku lw'ejjo. Today in the morning the same woman avuddeyo n'akola clip eno njagala nayo ogirabe then nkomewo mbeeko ne kyenkugamba. Tambuza video. President bannamawogola bavaayo mu bungi ne balonda Kyagulanyi naye ffe ewaffe baawamba box ne bazitwala mu maka g'abantu ab'enjawulo nga bajjamu obululu bwa Nuupu ne babwokya mu maka ga Deezuwa ne waffe Mawogola County we waakuŋŋaanyizibwanga box ku mutendera gw'omubaka wa parliament ne ku mutendera gwa president. Ewaffe emmotoka za electoral commission mu field tezaaliyo emmotoka ezaakuŋŋaanyanga obululu zaali drone era ne drone n'emmotoka endala entono ng'ennamba plate zonna zikwekeddwa ng'abamagye be bakuŋŋaanya nga beesibye obukookolo nga toyinza kubalaba abamu be twalabako ku maaso nga osanga yeerabidde n'akajja kabamu nga bataddeko mu masiki ng'osobola okumutegeera so ngatta eddoboozi lyange ng'omubaka wa palamenti w'Emawogola County okuwakanya ebyava mu kalulu k'okulonda Mawogola omutendera ogw'obwa president. Ntegeeza eggwanga nti Kyagulanyi yawangula Sembabule district ku bitundu 83 ku 100. Kano akalulu akali aka Mwami Museveni ke baakyusa ne bakateeka ku Kyagulanyi ebyali birina okuba ku Kyagulanyi ne babiwa Mwami Museveni. So ntegeeza omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni nti bano abakugamba nti NRM yasensera yawambe Sembabule bino bye baakuleetedde magye ge gaalonze bannamawogola si be baalonze era okulaga nti magye ge gaalonda yensonga lwaki naku bululu buno emitendera egizzeeko olabye nga magye ge baleese mu kalulu bwabanga abantu baalonda ku kalulu ka pulezidenti n'omubaka wa palamenti lwaki ku mutendera gwa LC5 ne bakansala ba LC5 lwaki baleese amagye mu kalulu lwaki baawambye abantu lwaki baakubye amasasi lwaki polling stations zaamanejingiddwa bannamagye ekyo nno kikulaga nti ssemateeka w'eggwanga yamenyeddwa article 1 gye bagamba nti power belongs to the people nti bannayuganda banaatuulanga ne beerondera omukulembeze gwe baagala bannamawogola guno omukisa
gwabajjiddwako ku mutendera gwa president era ntandika kaluka president nga nsaba mawogoleddemu obw'omukisa eronde omukulembeze owaayo kubanga saawa zaali ziwera 7 n'ekitundu district yonna ng'okulonda kuggaddwa. Alright, oyo Honorable Goreti Namugga omubaka wa Mawogola County ng'avaayo okwogera ku nsonga y'akalulu. Olunaku lw'ejjo ekibiina kya National Unity Platform nga kikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine basobodde okukola press conference esoose okuva lwe twalonda. In the absence of the president and some of the deputy presidents basebo ne banyabo balangiridde nti buli mubaka yenna alina obukakafu n'obujulizi nti yabbibwa waddembe ogenda mu kooti. Kategedde Honorable Namugga Goreti yagamba ekiri Sembabule bagikwata ne bagigabanyaamu. Waliwo ettu ly'omukyala Hanifa Kawoya, waliwo ettu ly'omwami amanyikibbwa nga Daisy, waliwo ettu lya Lwashande, waliwo nettu lya Sodo Ayine Kaguta. Abo be balagira Sembabule bakuba kibooko bazikuba ne ku kundi ne wansi w'olulimi baba baagadde. Akugamba ekiri Sembabule singa Mukama Katonda tayingira mu nsonga zino Sembabule egenda kuwabika. Olunaku lw'ejjombo baakubye abaana kibooko. Kino kikambwe.